yanukuza omuliro gye bakola skuti ze batwogerako yanukuza omuliro amagezi gabe gafuula obusirusiru basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu Mukama abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda naye nga bakwata contract okulemesa house of prayer nga bakwata contract okulemesa Bugingo nga bakwata contract okulemesa Salt Media nga bakwata contract sente ze babawa Mukama zifuuka amanda sente ze babawa Mukama zifuuka enjaba sente ze babawa Mukama zibafuukire emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe bayigganye Mukama bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru bayigganye kabaka w'abakabaka entiisa yetandika okubakutula entiisa y'Omukama etandika okubakutula entiisa y'Omukama etandika okubakutula Zaburi ya 3:5 n'eya 19 tata zibegundeko namba zibegundeko namba Mukama zibegundeko namba yolesa obusungu bwo tosirika Mukama yolesa obusungu bwo bano sibakulokoka bano balabe bo bano sibakulokoka bano balabe bakkanisa bano sibakulokoka bano balabe bo mujagana tulitegera nkora abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana tobaganya kujjukirwa ne mu nsi eno tobaganya kujjukirwa n'amannya gaabwe tobaganya kujjukirwa imuka imuka Yesu imuka Taata imuka Kabaka w'abakabaka ffe tetulina balala tuloopa gy'oli Mukama Danyeri yaloopa gy'oli nga bakola enkwe Danyeri yaloopa gy'oli nga bakola etteeka Danyeri yaloopa gy'oli Mukama Danyeri yaloopa gy'oli Taata oli Katonda asala ogw'ensonga batujweteekako bye tutamanyi batujweteekako bye tutawuliranga batwambaza ekyambalo ekibi batwambaza ekyambalo ekibi batufuula abatategeera obasuula eddalu obasuule mu mamotoka accidenti zibamalewo bagwe mu nnyanja bazikirire babike emitima bafe bazikirire Mukama bazikirire Mukama Pentagon eteekwa okuzimbibwa Pentagon eteekwa okuzimbibwa Pentagon eteekwa okuzimbibwa Pentagon eteekwa okuzimbibwa ekkanisa eteekwa okuzimbibwa solo teteekwa kunywera bunywezi Pentagon eteekwa okuzimbibwa solo teteekwa kunywera bunywezi
weewaawo njagala kubalamusaako nnyo mwenna mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Nze Nicholas wano ku Just Gospel Media Uganda mbalamusizaako nnyo mwenna abasinzidde ku mikutu gyaffe egya YouTube wamwatira nammwe abali ku mikutu gyaffe egya Facebook page. Nina abantu benjagala okutumirako wano, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Bano mikwano gyaffe ddala. Dakikange emyoka olwo omukwano gwange ayitibwa Sylvia olamusizaako nnyo mu linnya. Ekizibu amannya gammwe agamu gali mu ngeri ya usernames. So username nzibu nnyo. Username esobola okubeeramu 80, username esobola okubeeramu X, kitegedde. Username esobola okubeeramu ekintu kyonna. Waliwo gujja osanga bita birungi Grace CX1 kakati kiba kizibu nnyo naye nga mbaagala nnyo. Mukwano gwange ayitibwa Muyanja John kulamusizaako nnyo. Kizibu mannya gali mu gundi, gali mu usernames, waliwo gwe bayita Halfi oba yaani. Bangi family nene, family eri ku YouTube. Big up, njagala kubebaza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Channel eyo mugifudde ensonga, mugifudde ya muwendo. Nali manyi nti mwankyayira ddala okwekutula, naye tubaza Katonda kubanga mwesigwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Ndi musanyufu nnyo ku lwa mwenna. Mbadde neesunza okubatumirako ng'abantu baabo 3, 4, 5, naye obuzibu bwe bujjidde essimu zammwe mwenna amanamba gammwe, amannya gammwe galimu ebizibuzibu. Twebaza Katonda mukulikire nnyo ddala mu lunaku gye muvudde. Nze Nicholas njagala okubebaza mwenna. Nali manyi mwatukyayira ddala naye ndi musanyufu nnyo nti at least ogenda n'oyita mu comments, mostly eziri ku YouTube, ng'olaba abantu bazeemu kati ensa, olaba nga owulira nga atmosphere ya ndala, owulira kati nga muli mu kwogera na kkanisa, owulira nga muli mu kwogera n'abalokole, kugamba owulira nga waliwo ekintu ekiri mu kukyusibwa mu bulamu bwabwe. Soogera eri ensi yonna naye njogera n'abo community following. Mukama yebazibwe nnyo. So twagala okwebaza Katonda mu byonna. Olaba nti temukyali mu birimbo gwe Deputy Jesus gwani, simanyi leerere, simanyi twala tugende, tosala musango wano tokola ki, simanyi ki, ebyo olaba nga tebikyalimu. Era ababikola era ogenda obagoberera nga be bali abava eri. Bo kizibu nnyo kyakukyuka, bo kizibu nnyo kyakutegeera nsonga zino, kizibu nnyo kubanga bo already bakwata Nebukaduneza ne bamuteeka mu mitima. Kati abo kizibu nnyo okubajjamu Nebukaduneza mu mutima n'ozaamu Kristo. Naye ndi musanyufu nnyo nti omwoyo ogwo bugenze gukubibwa, waliwo abatandise okutegeera. Olaba comments n'osoma comment n'ogamba Mukama nga mulungi. Waliwo comment gye nabadde nsomye olunaku lwejjo, tugenda ku kituleese. Comment yadde nagisomye naye nagambye wow, my God. Comment gye nasomye awo, naye Mukama mulungi nnyo. Wiiki eno yonna olunaku olw'ejjo ndoza naku nga 2, 3, 4, 5 emabegakaawo nafuna oluganda omu yasobola okuntagingako mu vidiyo emu eva ku Salt ku Canaan, nangamba jangu owulirize essaala eno, essaala gy'owulidde esooka byonna njagala kubikka mu musaayi gwa Kristo. Njagala kukusabira essaala eyo gy'owulidde, ebigambo ebyo bireme kubeera na effect ku bulamu bwo, spells ezo zikome, zireme kweyongerayo, zireme kusisinkana mulembe mulala, era zireme kusisinkana mugigi mulala mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
nina ensonga lwaki ngenda kugamba ebigambo bino mpuliriza njala nkozesa eddakiika 3 zokka tusobole okukomawo n'olunaku olulala. Oluganda yansindikidde gundi eyo nantaaginga nengenda nengiwuliriza, nagiwuliriza emirundi gyali giwera, nabadde ndowooza nti si kituufu, binabadde mpulira nga ninganga atabitegeera, naye ekituufu kiri nti byabadde bibye, si AI, si tebakozeseza AI, tebafomulatinze eddoboozi lya muzeeyi Bugingo yabadde akulembeddemu essaala ey'ekika ekifaanaganako obwekityo. Naye nayogedde n'Oluganda ebigambo bino wammanga, njagala njogereko naawe mukwano gwange mu kifo kino. Amiina, njagala njogereko naawe mu kifo kino, ampuliriza. Ebigambo ebyo ebyayogeddwa tobitwala nga byakusaaga. Kyenjagala okugamba tobitwala nga byakusaaga, bina effect. Ebigambo ebyo byayogeddwa bina effect. Ekisooka mu byonna kyenjagala osooka okkiriziganye wamu nange nti muzeeyi Bugingo aliko okuyitibwa. A calling is a calling. Kikirize oba kigaane, alina okuyitibwa. Ekyokubiri, alina anointing. Bugingo bw'ayagala okumutegeera ayimirire mu crusade. Miracles tezijja ku happeninga. Miracles tezijja ku happeninga, abalema tebajja kutambula, abazibe tebajja kulaba. Not comparing, but that is the reality. Nti yayitibwa kubuulira njiri, is an evangelist. Kakati kino ekyokubeera nti no is a pastor, kyamugwako n'akozesa advantage eyo kubanga yali alina wakuŋŋaanira, yali alina waali. Kakati n'akozesa advantage eyo, afunye media, afunye fame, afunye abamuwuliriza, abamukiririzaamu, afunye n'ekimu ku kyakusatu ku administration ya Dr. Sirwadda. Then nagamba kati mujje tugende. Waliwo ebintu binyala okugamba nti there are pastors who are there to be under a certain ministry, nga they are there to serve the man of God or to serve where they are entitled to do. That is the man I'm talking about. Yayitibwa Bugingo. Waliwo obuweereza bwenjagala okubategeeza nga tugenda mu byawandikibwa. Waliwo obuweereza bwa mirundi giringa 2-3 nga tugenda mu ssaala eyo gye yasabye kubuulira effect yaayo. Waliwo obuweereza bulinga bwa mirundi nga 3-4. Waliwo obuweereza obusobola okutandika naye nga butandikidde ku kye tuyita ekisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda kitya nti ekituufu kiri nti Mukama tabuyise. Tabuyise. Naye buli mu kustandinga by the grace. Mukama yibazibwe nnyo. Oluwa jja nagamba nti gana amaka gaffe gayimiridde olwa kisa kya Katonda, manya galina ebizibu. Omwami n'omukyala obaoliawo tebali bakubeera bonna. So tuyimiridde olwa kisa kya Katonda. Okuyimirira ku kisa kya Katonda kitegeeza nti you are not totally confirmed. You don't confirm your availability. So we live by the grace of God. You are not confirming either I'm living today or not tomorrow. Omutegeera kyengezaako okugamba. Kakati ministry etandika by the grace of God. Then naweero ministry etandika by the calling. By a calling. Naweero ministry etandikibwa government yennyini. Government esobola okujja n'etandika ministry. Government esobola okufunding a ministry. Government esobola okufunding a ministry n'egikolera kyonna kyeyagala. Government esobolera ddala. Naye nga pastor is a state agent. Naweero ate ministry esobola okutandika ng'etandikiddwa sitaani yennyini, Lucifer mwene. Miracles can happen, everything can happen there in that kind of a ministry. Kati nawabeera ate ministry etandise
nga yeetandikiddwa zino ze tukyasinza okubeera nazo mu bungi bwazo. Abadde mu kanisa takkiriziganyiza na musumba we, abadde mu kanisa takkiriziganyiza na waluganda gundi, kati ate naye awulira awezeewezeemuko, alinamu ku nnyiriri nga 2-3 nagakane kazikirira wali wammanga nkuba ekibaati. Ndowooza ezo ze ministries ze tukyasinza okubeera nazo mu mubiri gwa Kristo olwaleero. Ulidde nange nkuze, nange kati nsobola, toŋŋambako lwaki oŋŋambako n'ebirala. Reasons zaabwe zibeera nnyingi nnyo, buli omu alina ensonga ze. Ono sikolagana naye, ono ogenda okumaliza nga eyo ministry eyawuseemu naye agenze ne kimu kyaku 3. Kyekyali eri mu ggulu, sitaani ng'ayawula ekibiina, the realm of angels, n'abaawula mu kimu kyaku 3 n'agenda. Kati kubanga teyakkiriziganya na gavumenti ya Katonda, kati ekyo ministry zifaanaganako bwe zityo mpitirivu nnyo, in fact mpitirivu nnyo. Oba nfuna ndowooza. Kati ministry eya Bugingo yatandika mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ministry etandikira mu dispute, menya wano tutandikire wano, kutuula wano tutandikire wali eri. Ebiseera ebisinga ministries ezifaanaganako bwe zityo, njagala beeka ensonga gye njogera, ministries ezifaanaganako bwe zityo zibeera nzibu nnyo in the atmosphere. Ministry emu ku zo ya Mr. Losius Bugingo ebeera nzibu nnyo in the atmosphere, kubanga ebeera mu bbanga, tebeera supported by a covering. Ebeera mu bbanga, ebeera eri mu bbanga, so esobola okuyagga okunoonya ministry esobola okugifurtheringa ate nga kizibu, kubanga yo yennyini yasimbibwa neyeteekerateekera yo. Kizibu okumira n'ogamba nze kagende noonye taata wange omulala, ono mugobye kati gende noonye taata wange omulala. Nfuna kyengezaako okugamba. So kati ministry ezifaanaganako bwe tuzirina mu bungi, ministry zitandikidde mu dispute, kweyuzaamu, kwawukanamu, kwetemamu, kandi ntandika wali ekyange ekibaati, nange ntandika wali eri ekyange ekibaati. Ezo ministry tuzirina, either byanfuna bibaawudde, whatever the case that might be. Then now ngenda genda ku nsonga eya muzeeyi Bugingo. Essaala ye mugiwulidde, nkomyawo ku nsonga eyo, tujja kweyongera olunaku olw'enkya. Essaala ye mugiwulidde. Essaala eyo si yasoose okugisaba, ekika ky'essaala ekifaanaganako bwe kityo weekiri. Tukaddemu ekika ky'essaala ekifaanaganako bwe kityo weekiri. Ago ge mazima. Era ekika ky'essaala ekifaanaganako bwe kityo kirina anointing gye kikaaringa, waliwo force ebeera emabega waakyo. Naye obuzibu bw'essaala eyo nti buva, buliriza, obuzibu bw'essaala eyo bwerina nti eva mu bulumi. Teri ssaala efuluma bwetyo ng'eva mu mirembe. Essaala efaanaganako bwetyo eva mu bulumi. Essaala efaanaganako bwetyo eva mu mutima ogukutusa oguyagga okunoonya okubeerwa. Nali ndaba documentary ya wildlife, yali mpologoma yali erina ekisolo kyeri mu kulya, kati nga yeetooloddwa nayiga akantu kano, yeetooloddwa naye ng'eraba terina way out, naye ng'ekutte ekisolo mu kamwa bweti. Kati zino zizze okutaasa, egenda okulengera terina wedda, kati nga nno zigikanga ete omunyago gwekutte, nekwata bweti ekisolo bweti mu kamwa. Nalaba empologoma nga bagiyuza, bagamba nti empologoma tebagirya, ensolo zinaze endala tezigirya, naye nalaba empologoma nga bagiyuzaamu obufiififi. Naye bwe yategeera nti ezikirira,
yakutula ensingo y'ensolo eno kyali erina mulinga egamba katufe ffenna sifa nzekka tufe ffenna. Kati essaala eno efaanaganako bwetyo eva mu mutima ogwa sifa nzekka, sifa na bulumi bwange buno bwonna. Era omusajja yasinga ennyo okusaba essaala ezo ezifaanaganako bwe zityo yali Dawudi. Naye kati ate ekizibu nti essaala zino mbi nnyo nga zisabibwa omuntu asesetuse nava mu kisa kya Katonda, kubanga the end of the day zituuka ekiseera ne ziwambibwa omwoyo omulala. Omwoyo oguwamba essaala zino guyitibwa omwoyo gwa Jezebeli. Era influence ebeera emabega wa zino essaala, influence ya Jezebeli. Jezebeli gwe mwoyo gukyasingira okubeera nga guli mu ranking eya waggulu okudestroy nga kye bayita abaweereza ba Katonda. That's the spirit of Jezebel. Bwe tutandika okumenyaamenya omwoyo guno tuyinza n'obutamaliriza kati kubanga guli so dangerous. Kati gwe gubeera emabega w'essaala ezifaanaganako bwe ziti gwe mwoyo gwe gumu ogwali ewa Dawudi. Dawudi gumaze okumukuba, gumulabisizza mu maaso ga Katonda nga ataliimu nsa. Era Dawudi atandika okwewulira ng'omwoyo wa Katonda takyali naye, agenze ku muka munne amwenzeeko, akoze ebintu ebitali bya bwa Katonda. Kati omwoyo guno gumaze okukozesa Dawudi. Dawudi ategeera nti ebintu byonoonese. Dawudi n'atuuka n'okuttisa banne kubanga alina ekirubirwa ekyagala okubanga atuukiriza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati ebigambo ebimu Dawudi byayogera bikola nange mu kitabo ekiriwo ekya Zabbuli. Obudde tulina butono nnyo. Zabbuli essula ya 143. Zabbuli 143 n'olunyolo lw'omwenda tuba tutandikira. Omponye ayi Mukama eri abalabe bange. Nozolaba ndi ye Dawudi ye bwe yabeeranga awo ye yalabanga manyi wali baddeko omulokole kagwe buli kaseera olaba balabe. Buli kaseera golooza lwakuloga waliwo kaseera obeera oyawulira ng'olina presence y'abalaba bakwetoolodde. Dawudi agamba ayi Mukama omponye eri abalabe bange, nziruka okujja w'oli ow'ekisa. Zabbuli 143 n'olunyiriri lwa 10 agamba onjigirize okukola nga by'oyagala kubanga gwe oli Katonda wange, omwoyo gwo mulungi, onuŋŋamiza mu nsi ey'obutuukirivu. Olunyiriri lwa 11 lugamba onzuukize ayi Mukama olw'erinnya lyo, mu butuukirivu bwo oggyemu emmeeme yange mu nnaku. Oggyemu emmeeme yange mu nnaku. Wakulu nyaawo akagamba ennaku kawandiike ebbali. Gamba oggyemu emmeeme yange mu nnaku. Bw'oba olinawo osobola wandiika akagamba ako oggyemu emmeeme yange mu nnaku. Olw'ekkumi lwensinga ddala okwagala lugamba era mu kisa kyo ekirungi ozikirize abalabe bange, omalewo bonna ababonyaabonya emmeeme yange kubanga ndi muddu wo. Kakati ebigambo bino lwaki Dawudi abyogera? Dawudi abyogera kubanga emmeeme ye eri mu nnaku, kubanga emmeeme ye eri mu buyinike, emmeeme ye eri mu kuswala, emmeeme ye eri mu bulumi, emmeeme ye awulira ng'erekeddwawo, awulira ng'azikirira. Kyekiri Samusoni kye yakola. Samusoni yalaba ng'azikirira, Samusoni yalaba ng'aggwawo n'agamba sifa nzekka wakiri kanfe n'abalabe bange bonna. Kakati influence ya Jezebeli bwete bweri, sifa nzekka maka gange gaba gafudde nga gali mu matigga, sifa nzekka n'ag'abalala kagafe. Business zange ziba nga eyange ezikirira egenderera eggwayo esinkinga, sigenda kukkiriza kufa nzekka wakiri kangende ew'omulubaale ffenna tufiirwe lumu. Kakati state eyo efaanaganako bwetyo yebeera n'emmeeme erimu ennaku. Obuweereza bwange tebufa. Wali omuntu alaba nga obuweereza bwe buzikirira, naga tebuzikirira, sizikirira nzekka wakiri kanzikirire n'abalala. N'azikiriza olaba omuntu omulwadde nga yalwala
akawuka. Atuuka ekiseera n'awulira ng'ali so desperate. Atuuka ekiseera ng'alinga ng'awulira alekeddwawo. Awulira ng'emmeeme ye etuuse mu kuzikirira. Awulira ng'asemba. Awulira nga takyalina bwagazi eri bantu. N'atuuka n'agamba sifa nzekka. N'atandika okugenda ng'asiiga buli muntu yenna. Bw'abeera mukyala waka ng'alina abaana balabirira oba whatever, asooka atejjirita n'agyesala. Omusaayi n'era n'asala n'ey'omwana omulala. Olwo omukyala eyo bamukwatira e Masaka. Yali mulwadde wa siriimu. Omwana we bamutaasizza, naye omwana we unfortunately wakati nga bamutaasa n'afuna transformation y'omusaayi. Kitegeeza omwana naye n'akwatibwa. Kati omukazi bamutegeeza luvannyuma nnyo, bamubuulirako, it wasn't necessary. Naye waliwo yakola olugambo n'abuulira ku mwana nti waayi badde bakukola bati omwana omusaayi ne gugira gute. Omukazi ye yali okay, naye n'agamba n'awulira bubi ng'alaba omwana we agenda kusigala atya mu nsi. Kati n'awulira obulumi obwo, n'awulira ennaku eyo ku mutima, n'agamba sifa nzekka, omwana wange tagenda kufa yekka. Bagamba nti omukazi baamukwata ng'akutte empiso naye nga bw'agyefumita bw'ati bw'afumita ne mu baana abalala. Era abaana waliwo abaana baafuna akawuka mu budde obwo. Kati lwaki? Kubanga awulira ennaku mu mmeeme ye munda. Ye Dawudi ye state n'egye yalimu. Dawudi ye state gye yalimu. Ekintu kino kinene kirimu ebintu bya mirundi ebiri oba esatu. Naye njagadde olwaleero tutunuulire ku mmeeme egudde, emmeeme evudde mu kisa. Emmeeme eno bw'eva mu kisa etandika okukola, etandika okuwulira obulumi, pain eva ewala. Nti ebiyinza okukolebwa mu budde obwo obuyinza obutabikkiriza. Era ebigambo bino ebibeera byogerwa, manyi ojja kumpa waliyo ba men of God abayokola, abayogera ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Tujja kujja maaso awo. Njagadde tubeere n'okutegeera kw'ebintu bino. Omusajja ono ebigambo bino byakozesezza wano birina influence ebirimu emabega. Birina influence ya spirit eneyitibwa ya Jezebel. It's the reality. Akugwigi mazima nti bisobola okuleeta ekizibu mu bantu babyolekezaamu kubanga bina influence ebirimu emabega, bina omwoyo gubirimu emabega. Oyinza okubiwuliriza obuwuliriza era naye agudde yagwoyo twamutegeera dda oyo kyangu nnyo 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 omulabe okukozesa ebigambo ebyo ne bireeta obuzibu. Babula esomesa nti era mu kisa kye ekirungi ozikirize abalabe bange, omalewo bonna. Ayogera ku balabe be, awulira ng'emmeeme ye munda mu ye mulimu abalabe bangi, awulira ng'azikirira, tayagala kuzikirira yekka. Bonna ababonyaabonya emmeeme yange kubanga ndi mudduwo, ababonyaabonya emmeeme yange. Kati muzeeyi oyo ayinza okuba nga mu kaseera kaalimu awulira abantu bamwataakinga, bamubuuza Pentagon eriwa, Pentagon ntaliredde kuwa mbalirira yayo mu budde buno. Ekyo ne kimutuula ku mutima. Bamugamba Makula si mukyalawo, ekyo ne kimutuula ku mutima. Oba oli abayinza okudda ewaka Makula naye nga Makula wadde eri ewaka aba kintu kirala nnyo 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 nnyo. Eyo nonga ennaku kati ng'alina okubeera ate ku pulpiti okulaga abantu nti tuli ffenna ne Makula tetulina buzibu bwonna. Naye ate wadde ewaka ate n'abeera ng'ate ali ku mudigiddo alaze ng'ali ku kintu ekizibu ennyo kitayinza kunnyonnyolekeka. Ogenda okutegeeza ne ministry yennyini nyini naye erina ebizibu byayo nga yo. Terina spiritual covering, terina that mentorship. Ye yennyini nyini mwene kugamba ayagayaga okunoonya omuntu ayinza okuba nga atuula in his spiritual life okwogera naye. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati eyo ennaku naye ebeera yeeyongera. Ennaku eyo kweyongera, ebigambo ebibeera bifuluma mu kamwa k'omusajja afaanaganako bw'atyo biba bizibu nnyo, ebeera danger. Era temuddeeyo ne mugamba nti byakusaagirira, yagwawo yavubwa yava n'avaawo, era byegera nedda. Bisobola okuleeta effect ku generation. Ago ge mazima. Era mu budde buno abasabi n'abeegayirizi
nze nyinza okubategeeza nti mulina omulimu ogw'okukola munene, mulina omulimu ogw'okukola munene. Waliwo ekibiina ky'abeegayirizi kinali mbanyiike mabegakaawo oba kikyaliwo simanyi. Ebiseera ebikyali kikulemberwa ani, yali mutume baani, yali aposani walabidde kiri awo, intercession oba biki kiri awo. So babeeranga n'okwegayirira buli lwa Friday, babeeranga ku pasuwazi, bagendanga newa beerabidde banga liiseeko naye nga this is the time abeegayirizi tuzuukuke. Manyi tuli bakoowu tukoowa nnyo emirimu, naye ono bwe yeebaka ng'onaazuukuka, oli waazuukuka nga oli yeebaka. Sirowooza nti tukyalinawo ebintu ebyo. Naye eri mu byalo ffe gye twakuliranga mu ministry byaliwo. Kanisa y'egindi egenda okukulembera okwegayirira, tutambula ku kyalo, kwetoloola ekyalo nga tugenda tusaba twegayirira. Ekanisa eri nejja eweeno mu kwegayirira, naye eno negenda eyeeri weeri mu kwegayirira, okwegayirira kw'ekkanisa. Amiina. Simanyi oba bikyaliwo oba tebikyaliwo, naye nga this is the time ekkanisa we yeetaaga okulabika nti nno ebaako kyekola. Otherwise breed ezaalibwa ebanzibu. So ebigambo ebyo byazaaliddwa biri mu bbanga, naye maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu twegayirira Katonda bireme kukola effect. Tosobola kugamba mbisazaamu, ebyo mbisazaamu. Nedda. Si byangu byakusazaamu, era tobeera mu ssanyu nti agudde era yagwoyo. Nedda. Mukama yebazibwe. Tobeera mu ssanyu, awo tuwabeerawo ssanyu, wabeerawo nnaku. Yes, bisobola okukola effect. Kyoba oyagala oba toyagala, bisobola okuleeta effect kubanga birina anointing gye bikaalinga, kubanga abyogera muweereza wa Katonda. Okuseseetuka kwe n'ava we yali n'abaako wadda tekimufuula tekimuggyako kubeera man of God. Is a man of God. Wadde nga yaseseetuka bw'ati n'abaako olowooza nti yava n'abaako wadda, ekyasigala kirina nga ye nawe oyagala otya tosobola kukigaana okukisazaamu. Mukama yebazibwe nnyo. Kitegeera tosobola kukisazaamu. Anointing era eyamuwe wagirina era ebeera effective. Ebeera ddala effective. Kitwala ekkanisa okwegayirira maaso ga Katonda, then kino kikoma nekirema kuleeta ate bulabe eri balala. Tasobola kubyogera nga bijja ku mutima, bijja mu bbanga, biva ddala ku mutima munda. So biva ddala ku mutima munda bikaalinga anointing, bikaalinga presence etali nnyangu. Mulabe n'abiwambira mu bbanga awo, then omulabe n'abikozesa ng'ekyokulwanyisa. Babuli esomesa Zabbuli olunyirwa 50 tagenda olwokusatu agamba, alikowoola eggulu waggulu n'ensi, alyoka asaasire abantu be, alyoka asalire abantu be omusango. Olwokutaano, mukuŋŋaanye abatukuvu bange awamu wendi, abalagaana nange endagaano ne ssaddaaka. Kirira wansi olwokutaano. Olwokumeka olwokumeka, mukuŋŋaanye abatukuvu bange awamu mukuŋŋaanye abatukuvu bange, mukuŋŋaanye abatukuvu bange awamu wendi, abaalagaana nange endagaano ne ssaddaaka. Okay. N'eggulu liribuulira obutuukirivu bwe, kubanga Katonda ye mulamuzi yennyini. Njagala olwokuna lugamba nti alikowoola eggulu waggulu n'ensi, alyoka asalire abantu be omusango. Mukama yebazibwe nnyo ampuliriza. Dawudi newankubadde yayimirira mu state gye yalimu, yayimirira mu state gye yalimu, oba yayimirira mu mbeera gye yali alimu, okumenyeka omutima mu kukola biki,
bina byali bigenda maaso bino obuzibu bwava ku Jezebeli kye yamukola eri atise muka munne atise omusajja wa munne yasobole okuprevailinga asobola okubeera n'omukyala atali wuwe atukono okumuzaalamu abaana. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati obuzibu bwe buva awo olaba nti ebigambo bye bisinga ebijja bibeerawo bya Zabuli 23 nemba ntambulira mu kisikirize ekyokufa kibi Zabuli 23 Zabuli 23 n'olunyiriri lwokuna olwokusatu lugamba akomyawo emmeeme yange anuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Era newankubadde ng'entambulira mu kiwonvu ekyekisikirize eky'olumbe siritya kabi konna. Kulwaki? Kubanga gw'oli nange, olugga lwo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Abeera mu mbeera eyo ebigambo bye byebyo. Tambulira mu kisikirize eky'okufa eky'olumbe n'ebirala ebifaanagana, bigambo bya kukuluma, bigambo bya kululuma, bigambo bya kukaaba amaziga, bigambo bya kwejjusa, bigambo bya bulumi. Ayogera erindooza mu Zabuli 51 n'olunyiriri lwa 10 ng'agamba nti tonzigyako mwoyo. Ziti Zabuli 51 lunyiriri lwa 10 tuveewo tugende. Zabuli 51 Zabuli 51 okise amaaso gange. Zabuli 51 n'olunyiriri lwa 9 okise amaaso go mu bibi byange, osangula ebyonoono byange byonna, ontondemu omutima omulongoofu. Ayi Katonda, onzizeemu omwoyo omulungi mu nda yange. Tongoba wooli so tonzigyako omwoyo gw'omutukuvu. Onkomezewo essanyu ery'obulokozi bwo, onyweze omwoyo gwange ogw'eddembe, ne ndyoka njigiriza amakubo go. Aboonoonyi n'abalina ebibi balikyukira gy'oli. Kakati ebigambo ebyo byonna yabyogeranga kubanga yamanya. Yayogeranga ebintu eby'obusagwa, yayogeranga ebintu ebitali bya butuukirivu. Dawudi yakola effujjo n'amanya. Mukama yeebazibwe nnyo. N'asaba Mukama ate abalabe be bazikirize. Olw'emmeeme yange erimu ennaku bazikirire, olw'obusungu bw'omusango gwo. Bino ebigambo yabyogeranga. Okategedde ndowooza. Kati ye state Bugingo gy'alimu. Effect esookera ddala okulaga nti it's a Jezebel effect spirit esasingirira okubeera eyo ettabbu ennyo. Bye bigambo ebyo byali mu kufulumya. Olunyiriri luli mu Baluumi 12 n'olunyiriri lwa 19. Baluumi 12 n'olunyiriri lwa 19. Abaluumi 12 n'olunyiriri lwa 19. Kakati obuzibu tulina nti tukwata omusango gufaanaganako bwe gutyo, ffe ne tugwetikka. Yeeti ate ng'omusango gwo gulina kubeera gwa Mukama. Kiyinzako okugamba nti tuwalana eggwanga, tuwalana olw'erinnya lyaffe ffe nga ffe. Mukama yeebazibwe. Banyogeddeko omusumba gundi yaŋŋamba bw'ati, yagira bw'ati. Kakati nange buzibu tulina effect eriwo egenda maaso ya muganda waffe. Agamba Baluumi 12 n'olunyiriri lwa 19, temuwalananga mwekka ggwanga abaagalwa, naye waakiri musegulirenga obusungu. Kakati bwe busungu Dawudi bwe yali alina. Dawudi yali alina obusungu obwo, yali alina ekiruyi ekyo. Yawuliranga ng'ayagala buli muntu yenna yenna akwatibwa aggyibweko omutwe. Yawuliranga ayagala buli muntu yenna yenna azikirizibwe. Dawudi kubanga yali alina obusungu. Kubanga kyawandiikibwa nti okuwalana eggwanga kwange nze ndisasula bw'ayogera Mukama. Kyawandiikibwa
nze mpala n'eggwanga, nze ndisasula. Naye omulabewo bw'alumwanga enjala muliisenga, bw'alumwanga ennyonta munywesenga, kubanga bw'okola bw'otyo olikumira amanda g'omuliro ku mutwe gwe. N'engeri bw'atyo bw'asomesa okukumira amanda ku mutwe gw'omuntu. Okukumira amanda ku mutwe gw'omuntu. What does it mean? Don't pay evil by evil. Don't pay evil by evil. Kati ekizibu ekigira wali wamu nti gw'ate omulabewo right now omusabira azikirire, omulabewo right now omusabira afe. Ate nga kyabulabe nnyo olwaleero mu mulembe guno gwe tulimu, kanisa gye tulimu, nti ebintu bino biri mu kanisa mwennyini nnyini. Biri mu kanisa mwennyini nnyini. Authority eyo ekozesebwa ku kuzikiriza abalabe b'ekkanisa. That one I have the authority and have the right with the anointing and spiritually alerted in the sacred book. Yes. Kikatonda ng'akijjira mu kamwa ke yennyini nnyini ndi nzikiriza abalogo. Kati bw'oyimirira eri omulogo n'omuga akyawandiikibwa nti Katonda azikiriza abalogo, Katonda agenda kukuzikiriza okuva ku mulandira gwe okutuuka ku ttabi waggulu bw'otalokoka. Kati ekyo you have the authority kubanga kyaviirira mu kamwa ka Katonda ye kennyini nnyini. Naye ebigambo gwe bino bye weecreatingidde byojje mu kamwako olw'obusungu bwo ggwe nga ggwe biyinza okuleeta obutawaana. That's why nti abamu bakolima. Tonzikiriza ngo mwana tunatandikira olunaku olw'enkya. Temu walanaggananga mweka na mweka. Baluumi 12:19 temuwalananga mweka ggwanga abaagalwa, naye waakiri musegulirenga obusungu. Kati muzeeyi saa zino kyalina okuba nga akola, saa zino balina omujja ku kituuti, balina omutwalako mu kuwummula, balina omutwalako agenda awuge, bamutwaleko ku sinema, bamutwaleko outing, abeereko eyo asooka awummulemu ekituuti okumala wiiki nga nnamba, wiiki 2 n'egoberera mwezi, agendeko mu countries, mu woods, agendeko mu byalo eyo, alimeko, abeereko yekka eyo, atuleko akawungeezi, nalinako akadde ke naliko n'emikwano gyange ne famire yange. Kawungeezi netukuma amanda, netwekya barbecue, nemukuma wali eri omuliro round fire, nemunyumya, tekako rediyo yammwe wali eri, abalala bali mu kuzanya ku bitabuleti, abalala bali mu kulaba movies, wali abalala nga nina abantu abakulu bali mu kunyumyamu ku mboozi awo paka ssaawa nga mukaaga gwakiro, nemugenda nemwebaka. It revise your mind. Kikolera okweta notambulako mu nsozi eyo n'obeerako eyo n'owebaka. Other than that, bw'obeera ku kituuti ekyo okumala ero n'ebbanga naye ng'olina busungu, oyinza okumaliriza ng'ofulumiza obusagwa. Abaagalwa naye waakiri musegulirenga obusungu, kubanga kyandikibwa nti okuwalana kwange nze ndisasula, bwagira Mukama. Baluumi 12:20, naye omulabewo bw'alumwanga enjala muliisenga, bw'alumwanga ennyonta munywesenga, kubanga bw'okola bw'otyo olikumira amanda ag'omuliro ku mutwe gwe. Kati right now abo bonna bagenda maaso bakola obulungi. Bakola obulungi, then ye Katonda agenda kuba ataabaako kyakola mu bulamu bwo naawe. Kama ebazibwe nnyo. Naye singa esitukayo omulogo omusamize najja neyesimba mu buweereza, naga buno obuweereza buno mu nnaku 2 ngenda kuba nga tebukyaliwo, era najja n'abasimbako essabo emabega, then you have the right and authority okumudestroying. Naye kino tebigenda eri muntu yenna lwa mutima mulungi. Bino bigenda eri omuntu yenna byayogera olw'obusungu buli munda mu ye, olwa effect ya Jezebel. That's why njogera olunaku lwaleero nabagamba nti omwoyo ogwo gwa Jezebel nguwalana ne sekuwalana yenna agendedde ddala waggulu, era ngukolimira ngumenya
nguyuzayuza maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Saagalira ddala kubanga guyuza, gukuba, kizibu nnyo gutegeera. Naye Katonda akuwa ekisa n'ogutegeera aba akuyambye. Guli so dangerous, guli mu kkanisa ya Kristo. Ekyo ne bw'oyogera emirundi emeka, endiga zo zisigala zigamba ono yazze kuvuma abasumba. Buli owulira omuntu yenna nga alekerera okunnenya ekibi naleka okugera ebigambo ebyo, ono avuma abasumba. Waliwo n'abaali bankolera zi vidiyo eyo mabegakaawo, naye abaali bankolera zi vidiyo nga njogera ku nsonga ezimu emmanga eri, kati olwaliwo nabo mbalaba bali mu kukola videos, bali mu kulumba Bugingo, ate ye bali mu muyuza buyuza, bali mu babukubi. They don't articulate, they don't reason, they don't use the Bible. Ne baba itakyawandikibwa bakulagira ddala nti ate ono ye mufunyo yagwira ddala takyalina wadde nakategeera. Naye ate be bamu be baali banga banvuma eri musuutalina amagezi simanyi biki agejja mutwe nga mmale kubanga njogedde ensonga eri ku muntu atwalibwa nga Nebukaduneza mu mitima gyabwe. This is the reality. Jezebeli ono gwe mwoyo gwe gumu oguli wali emutundwe, gwe mwoyo gwe gumu, naye engeri gye gumanipulatingamu yanjawulo, tosobola kugutegeera bw'oba nga tobikuliddwa nakufuna amagezi ga mwoyo, tosobola kugutegeera kubanga guli complicated, gukamafraginga, gulinga ka nawolovu wabeera green agenda kufuuka green, bwabeera wali yellow agenda kufuuka yellow. Kati go gulina character eyo, tigusobola okubeera ewantu nga waliwo eddembe ne guba gwa ddembe, gubeera ewantu nga waliwo effujjo ne gubeera obweffujjo. Why? Gulime kutegeerebwa mangu, gugumiikiriza okutwalira ddala obudde bwe gwagala nti nga gumaze okusportinga. So guli so dangerous. Guno omwoyo guno gwe gumu gwe guli wali emutundwe, gwe guli wali. Naye bwe navaayo okubaako ensonga gye njogera, ne wabeera abooluganda abaasitukawo ne bakola bo vidiyo, yali ani omulala awo, yali ani naayogera olumba abasajja ba Katonda ovuma naye nga tovumye, ovuma abasajja ba Katonda, ovuma ono, ovuma oli. Ne kati olwaleero mpitayoko ne mulambulako ku page ze, ogenda okumaliza naye yeetisse Bugingo ali mu bannyondo ku mutwe kumuzikiriza. Does it make sense? Kati gwe tukugambe nti oli mu kukola ki ssaawa zino, ate nga n'engeri gy'oli mu kurisingamu ensonga ya Bugingo oli mu kuba bukubi, tomanyina by'okuba byogera tobitegeera, okuba bukubi. So tuyinamu ekintu ekyo ekya wankiyita ekyokwekiriranya, kuba kati bw'owulira nti tosobola kuba kiri ekisipiriti ekiri wali emutundwe. Lwaki? Kubanga w'oyimirira okwogerera ekintu ekyo, following yo yonna egenda kukukyukira ekukube, kubanga following yo yonna esubscribinga na mutundwe egenda kukuba, bagenda kuvuma. Abamu babadde babakwa ku busente bagenda lekerawo bukuwa, abamu babadde babeerawo nnyo naawe bagenda bwe zibeera nga WhatsApp fellowships bagenda kudduka zonna baziveemu, kubanga oyogedde ku dadi waabwe n'ensonga egenda maaso mu nnyumba eyo. N'olwekyo kati golina ku protecting ekyo, kubanga otya baleme kukyawa, baleme kuvuma, kubanga omanyi bavuma. Naye abeene wa Bugingo tebajja kuvuma, tebajja kukola ki. Era wansi mu comments ojja kufuna engalo nnyingi nnyo. Naye ekintu kyoyogerako kyekimu kyekiri eri mutundwe, lwakuba nti nno kiri eri kyo kiri mu version endala. Kati kiri togenda kukyogerako ekyemutundwe. Waliwo omuvubuka ali awo ali ku internet era nandiza okuliviiringa ebintu ebimu binali ntunuulira nga nange mbiraba emutundwe, naye bamuddiza amayinja. Abamu ne baneka n'okugamba ngenda nakuba ne subscribinga, wayitawo wiiki emu n'akyusa olulimi, kati bamukubira mu ngalo, yasirika. Naye nze nkubuulira amazima, sifuddeeyo bonkyawa nyigandu ne follow genda, kubanga ate bo YouTube zaabwe bo ate bo bazijjamu ssente.
zijjamu ssente kirungi bakole naye nze I'm not that. Oba wanfollowinga ngenda funa mungi oba njogera kyenjogedde nga sirina muntu n'omu gwe neeguya kunkomyako. Lwaki Mukama tabankomera? So essaala eno Bugingo gy'ali mu kukola oba gye yakoze, it's not just a prayer, n'ebigambo biva ku mutima gulimu ennaku, era nkutegeeza bisobola okukola effect, kubanga bisobola okuwambibwa ne bikyusibwa. Dawudi yabirina. Dawudi yayogera ebigambo ebyo kusingira ddala abaweereza bonna boyinza okusomako mu Bayibuli. Ayasinga okwogera ebigambo ebyo yali Dawudi. Lwaki? Kubanga Dawudi yagwa mu nsobi. Dawudi yalina obusungu, alina influence ye Jezebel. Dawudi kyava akabirira Mukama, ondondemu omutima omujja, tongoba mu maaso go, onkomezeewo essanyu lyange ery'obulokozi bwo. Dawudi ng'ekyakirina. Ekyo ffenna kye twetaaga abaweereza ba Katonda. Osaseetuse, olina woogwiridde, jjukira gye wagwira weenenye, koma mu maaso ga Mukama, nkaabira Katonda nsaasira, ndaasa emmeeme yange ereme kuzikirira, omulaba aleme kusanyukira mmeeme yange ng'alaba egenda. Ntambulira mu kyomvu ekyokufa newankubadde nga ntambulira mu kyomvu eky'olumbe. Ezo essaala sisobola kuzisaba kubanga zaali za Dawudi ng'azijja mu bulumi. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye ffe kiki kye tukola? Ffe tusigala tugamba tusigala tukalambira bukalambizi, tusigala simanyi don't judge, simanyi waliwo abannumba, waliwo abatandisa okunnumba, bwe balaba ng'olinnye waggulu nga batandika okulumba. Mulina ebintu bye mwogera ebyo mutandika okwewolereza ebitakolera ddala makulu. Simanyi balaba asituse gwe balumba, simanyi nze bannange omulaba ndi bubya nange mu kkanisa yaffe erumbiddwa, mujja beegalize musabe, naye ng'oyita abeegalize mujje musabe. Ensonga eri wali muddira oganya gitunulira kkanisa gye tulimu. Lwaki Mukama tabankomera? Tujja kukoma olunaku olw'enkya. Mukama banjagalire, mweraba. Nze Nikola simbagala nnyo. Mikono gyaffe mwenna abali ku YouTube channel mbatumiddeko nnyo, namwe abali ku WhatsApp pages zaffe, channels zaffe za WhatsApp, namwe mbalamusizaako nnyo. Namwe abali ku Facebook pages za Just Gospel Media Uganda Fellowship Center, Just Gospel Sword, I salute you. Mbagala nnyo. Mukama bankomere, mwera.